Liriza ku Power of Africa Radio. Njagala kulabika nti nkuzaako ko emabega mu kyafayo ky'olunaku luno olwaleero zalinga ennaku z'omwezi 11 omwezi ogw'omunaana mwaka 2013 gutute munda mu ggwanga lya Mali. Mu ggwanga lya Mali olunaku luno olwaleero akalulu kaali kwongera okulabika nti mukono gwange baddemu kye tuyita runoff wakati nti ebyali byongedde okwanga bivudde mu kalulu byali nga tebikkirizisa President Ibrahim Boboka Keita okusobola okulabika nti awangula akalulu kano nabwe kityo akakiiko k'ebyokulonda munda mu ggwanga erya Mali kaasalawo okulabika nti kategeka runoff bana ababiri basobola okulabika nti baddamu okubanga bavuganya munnange ogenda okukkakana eyali Prime Minister Ibrahim Abubakar Keita yasobola okulabika nti mukwano gwange akwatagana n'eyali Minister Finance Minister amanyiddwa nga Somaila Sisi ono yasobola okulabika nti mukwano gwange bagenda mu kalulu era ogenda okukkakana Ibrahim Abubakar Keita n'asobola okubanga wangula akalulu kano naye leero ng'ennaku z'omwezi 11 omwezi ogw'omunaana 2013 baddemu kye tuyita runoff okulaba ani naye ddala bwe buti mu Inside Story. Ensonga ey'omunda kati katugigwennyalwe tugitegeere tugiyingire munda tugisensule ensonga ey'omunda wano mu The Inside Story kati weesibe enkuba onywere. webale nnyo webalire ddala mukwano gwange yonna gy'oli gyosinzira okulabika nti otumbudde The Power of Africa Radio teri kudda mu ddoyidoyi mukwano gwange bwe gaba mawulire wano ku Pal FM wooteekeddwa okulabika nti mukwano gwange osooka ogafuna ate nga masengejje bulungi kubanga tugateekateeka tulina gwe mu birowoozo eri omulungi atuliza ku Power of Africa Radio. Tutandikidde munda mu ggwanga lya Niger kibuga Niamey amawulire gongedde okulabika nti mukwano gwange gajja nga gabunkenke olituukedde olunaku luno olwaleero ebbanga libadde ddene okusuubiza kubadde kungi abasajja nga bagenda mu maaso n'okubanga mukwano gwange beewera enkya n'eggulo kakati no munnange bino ebyatandika ng'ebyokusaaga okuva ng'ennaku z'omwezi 26 omwezi ogw'omusanvu omwaka 2023 amunnange amagye gagenda mu maaso n'okubanga gawamba pulezidenti w'eggwanga erya Niger Mohamed Bozam era ogenda okukkakana nga munnange abaali okukulembera musajja mukulu Jeno Mulamba amanyiddwa nga Abdurrahmani Chiyani Omar ono nno n'agenda maaso n'okubanga awamba obukulembeze wiikisi 2 ezigenza maaso n'okubanga ziyise mabega nga munnange embeera tennaba kulabika ng'eterera munda mu ggwanga lino erya Niger getwongera okubanga tufuna amawanga ageegattye mu mukago gwa ECOWAS gayongera okulabika nti mukwano gwange gavaayo wakati mu kwongera okulabika nti gasuubiza ne gagamba bakulembeddemu okuwamba bakola kyonna ekisoboka baba wennaku 7 basobola okulabika nti bazaayo obuyinza eri pulezidenti eyalondebwa ssemateeka w'eggwanga erya Niger munnange ogenda okukkakana bajjana bakulemberamu omusajja mukulu Abdurrahman Chiyani Omar n'agamba nti kikafuwe kigwaggalamba erikoni tetusobola kulabika nga tuzaayo obuyinza kubanga tukitegedde nti pulezidenti engeri gy'agenda maaso n'okubanga akulemberamu eggwanga lino ebintu si birungi nabwe kityo twagala kukola nkyukakyuka mu ggwanga erya Niger munnange obunkenke bwayongera okulabika nga bujja wiiki n'egenda maaso n'okubanga eggwako ku lunaku olw'Essande amawanga ageegatta mukago gwa ECOWAS gayongera okulabika nti gatuula munda mu ggwanga erya Nigeria mu kibuga Abuja okusobola okulabika nti gongera okulabika nti gatema empenda okulaba n'envumba ziyite nati okwongera okulabika nga ziteekebwa ku ggwanga erya Niger okusobola okulabika nti mukwano gwange embeera etereera ne munnange nga bajjanowa nga bagenda maaso n'okubanga bakyakangazza era ogenda okukkakana bajjano munda mu ggwanga erya Niger baavaayo okwongera okulabika nga bategeeza nga bagamba